mu kikuubo wetuli omuntu eyabadde wano olunaku olw'eggulo oba ennaku bbiri emabega abosanga kakati ekiriwo oyinza obutakkiriza omuganda kyagamba nti ensi okukyuka nawolovu alwawo eyazze mu kikuubo ennaku bbiri emabega abwotuukayo oyinza obutakkiriza nti kakati oli mu kikuubo. KCCA police bwe basalawo nti bagenda kuleeta sanite mu kibuga tekiyinza na kutwala seconds bbiri nga bakikoze kubanga kakati omuntu owa bulijjo osobola n'okwebaka kakati mu kikuubo wano ekibadde tekisoboka saawa 12 nga kyajjudde dda ab'amaduuka babadde tebalina space wonna we bakolera naye kakati bw'otuukayo ekifaananyi ekituufu kikulaga nti kakati Kampala etandise okufuna ekifaananyi kyayo ekituufu si wali mu CBD wokka ntegeeza Central Business District n'ebitundu ebirala we babadde bayiwe maali watandise okufuna ekifaananyi ekituufu nga naawe boogenda maaso n'okulaba nti ekikuubo kyabadde kifuuse ekikuubo naye omulabi waffe owa Soul TV enkya ya leero bw'olaba kakati ekikuubo bwe kifaanana okkiriza nti abatembeeyi bakedde kugobwa ate ku nguudo bakedde kugobwa buli kafo we babadde bakolera nga n'ekikuubo mwokitwalidde. Omuntu wa bulijjo omusuubuzi atali musuubuzi ajja okugula ebintu natazze kugula bintu wano obadde tolina woyisa ekigere naye kakati bw'olaba ekiriwo osaawa zino kyekyo bano abalina kati ndaba KCCA etandise okubanga ebakyaguwa katuwulireko ekikuubo kifunye sanite nga bw'owulira buli kintu kakati bakijjawo. Ulira ajja atwale waka kale kadyewo eri kutuula mu kkubo. KCCA police joint operation yegenda mu maaso teri kutuula mu kkubo bwe balese bamugambye so akitegeeza nti mu kyezo batandise dda okubanga bakola obudde bugenze okugibwako eddiba nga buli abadde akolera ku mabbali g'oluguudo oba erudde eno nga bwe tubalaga nga bagenze mu maaso n'okubanga abamukyaguye nabagamba nti mpulukutu za misota zijja na miggo byebyo nno ebitambula naye ono akirabika ababadde baagala kumukwata naye kamera bazirabye ne bagamba nti katukozese eddembe tugenda kubanga tukutambuza mu kikuubo wano kubanga akatundu kati kano ketuliko ke kabadde kasinga okukwatirira ennyo abatembeeyi ababadde babuzaako ebintu babisiza ddala ate ebintu nga babisiza ddala mu luguudo wakati naye kakati olaba nti osobola n'okutunula n'olaba ekiri eri ku mini price bodda wano akatemerero weekali naye olaba nti osobola okutunula n'olaba ekiri eri wansi ekikuubo kakati n'emmotoka zikyasobola kati okuyitamu ekitabaddeewo gye buvuddeko nga mmotoka eyinza okumala essaawa namba okuva obuvi wali ku mini price okutuuka wano ku bulamu bwe bugagga arcade so kati olaba nti ate ekyuseemu oluvannyuma lwa KCCA oba oluvannyuma lwa cabinet okusalawo nti ekimala akaseera ketubawadde kamala kati basenguke oba bave mu bifo badde bakolera ekibuga kiddemu kifune ekifaananyi kyakyo ekituufu nga tulaba kakati nti omuntu asobola n'okwebaka wakati wano mu kikuubo ekitabaddeewo bakibakoledde owaayi tebakitukoledde nnyo okusinziira kubanga omutembeeyi abadde alina kyagattako netusaba gavumenti egonzegonzemu n'omutembeeyi atambula n'abaana balinako amaduuka ku mbalaza nga tegayizze mu maduuka wabweru ku makubo nabo babagondezeemu kuba okusinziira nga bwe tulaba abali mu bitongole byonna tewana bakubaawo avaayo agule ekintu era abantu abali okugula ebintu mu maduuka bebaba ki abanaku tewali aganya naye okkiriza nti ebibuga byonna gye biva ne byenkana bibeera n'amateeka gabifuga okuggyako Kampala yesebo bibeeramu n'olw'okusinziira pulojekiti entono eziri mu Uganda fakitole zonna eziriwo ezisinga zinyigiriza munaku fakitole zonna eziriwo ezanetugamba abaana baddeyo balime emiyembe abaana baddeyo balime ebijanjaalo nga waliwo fakitole ezo zizigula abaana baddeyo balime nga watermeloni nga kampuni zigula kiraga mu Uganda tewali n'emu eriwo zonna tewali kyolaba wano kikusanyusa oba tekikusanyusa kyolaba kakati wano mu kikuubo kyendaba essaawa zino kirungi okutwaliza wamu naye nga gye bujja mu mwezi nga gumu kigenda kuleeta obusambattuko mu Uganda bagenda abaana kutandika okutta abantu enjala egenda kweyongera mu bantu amaduuka omuntu gadde basasuza $5 million agenda zijjawa kubanga tulabye ebimusikiriziganya nabyo abatembeeyi ababadde ku nguudo n'ababadde mu kikuubo balina gye baava luddawa nga tebannajja wano n'ekyokubiri
embeera yabwe yali etya bw'ogamba nti bagenda kutandika okukola obumenyi bw'amateeka n'ebirala then kitegeeza nti nga tebannajja kuno bye baali bakola olinga bw'otegeeza abatembeeyi bano ekisinza obbaleeta mu Kampala wano abagagga abasinga baganya okuzimba ebizimbe wabweru w'e Kampala e Masaka wa ne bajja nga bamenya bumenya abaana be balina okubeera abaana bonna abadde bali mu obutale babumenya abagagga bawambyeyo kati osubira mwana ye kuddawa naye alina kuddawa walaba wali akalembereza ne tusaba abagagga abamu tukoleyo projects endala ezitali za kuzimba bizimbe byokka banga tukizudde nti ebizimbe bye bisinza okumerusa bano abaana okubeera ku mbalaza kubanga obutale bwabeerangawa ng'abaana babeera mu butale ne kati abagagga bonna obutale babukoze eki bamaze ku baana oyagala kutuukiriza oluyimba luli olugamba nti sijja kuva Kampala nganye kubanga olabika totuukangako mbalala n'olaba ekiri embalala akeedi ziringa akeedi naye enkalu Masaka nayo bwekityo Jinja nayo bwekityo newalala naye nkutadde ekiri mu kibuga kyekyo akugwe agenda maaso n'okutulaba atukuwa ekifaananyi kakati ekituufu ennaku 19 ze babagamba nti zibagenda okubanga bakomako olwaleero ennaku zomwe ziri 2 akati action bwebadde bweti batekinze action operation zigenze maaso zatandise matumbi budde paka kati baba sengudde era tewalika akati wano olaba omuntu yenna nkugambye nti nga ssaawa bwe zibeera bwe ziti ate wano gubeeranga mujjuzo katoyinza kukkiriza nti oli mu kibuga oba ozekola ABCD nga bantu bayitirivu nnyo abaali bawambye ate streets zino akugwe agera maaso n'okutulaba njagala kutambuzaako nkutuuse ku muguukiriro gw'ekikuubo waliko many place nga kati nga bweri nti public holiday kizibu nnyo okusanga ssaawa eziti nga kiri bwekiti okujjako mu biseera biri nga abatembeeyi ate babadde tebannagoba ku nguudo ssaawa zino zibadde zikusanga nga atolina na oyita kino nga kidiridde ate olukiiko olwa kabineti okutuula ne basalawo nti ekimala akalembereza n'akaseera ke tubawadde kamala akati kyekiseera akibabozeeko bakkirize nti bakoze tuze ekibuga Kampala ate mu ddembe gwakyo nga bwe kirina okubeera era ne batandika okubanga babajjawo bwe bukeeredde nga mpaawo gwoyinza kulaba era n'abagezaako okwerimbiikiriza ku nguudo olaba abakesisi babayitamu ekyenjawulo ekiriwo ku mulundi guno nti enforcement ya KCCA egenda maaso n'okukola emirimu abamu ku bakamandazi babawadde bodecam zikamera ezo zetwambalira ku mubiri zigenda maaso n'okulaga buli kyokola so bodecams ezo baali bazireeta dda ba KCCA ne bazibawa nga baagala okulaba operations zitambula zitya oluvannyuma lw'abantu okomplaininga nti enforcement baali babajjako ssente enforcement baali babatulugunya nga babagoba ku nguudo n'ebyefaananyizaako bwe bityo kati abamu kubaduumira ebikwekweto bino batambula ne kamera nga bwolaba amawanga ag'abazungu poliisi zaayo ebeera ne kamera ng'egenda ekwata buli kimu byoyogera byokola na buli kimu ate babeera ne control center egenda maaso n'okulaba entambuza y'ebintu nga bwebeera oba oluusi balitrivinga ebifaananyi ne balaba singa wabeerawo complaint yonna nti ono yakitinze bubi oba ABCD so kyekimu ku byeyongeddemu ku operations ezigenda maaso n'okukolebwa olunaku olwaleero nti obujulizi weebuli avaayo complaininga nti bampisiza bwe bati baba bajja kijjayo ekifaananyi balagambe nti namba ABCD bwebadde oyogerayiko yakuyisiza bwati olimba naye nga for now ekigiri mu kuubo kyetukulaga tulaba badde tebannakyera bulungi kukiyonja kubanga eggulo yabadde taamu egenda kakati balinga abatandika obutandisi kugamba oti oli bulungi kikuubo kiraba soko jekeri mbeera mbi ate embi etya kanso yaliresa ab'emidaala ne bakola kanso yaliresa ab'emidaala ne bakola kati oyagala ensi ebeerenga etalina mateeka erina amateeka just abatembeeyi babadde bayitiridde obungi naye emidaala tegirina buzibu abo mu kikuubo bakomplaininga kati olaba nti kati wano onyumirwa n'okutambulira n'okubeera mu kikuubo no just bano abateeka mu kkubo be balemesa naye ab'emidaala tebalina buzibu emidaala kiga guno nga guno gwennyini gwentuddeko nakedde naye sirina wensumululira we bantutwalira naye nga siri mu kkubo tegeeza emigugu egyo gyonna gyendaba gyonna bagiganya okusumululwa gyonna bakyagiganye naye nga ffe tuli mu mateeka kyemmanyi kubanga tusasula lenti naye owomukuba abadde tasasula lenti kitegeeza mwe mugamba
abali n'emidaala ku maduuka mwe mukole bayiribye abali ku makubo. Nange kyendowooza kubanga tusasula lenti tusasula yawe tuba tusasula siraba nsonga lwaki tuba tuvaawo. Tusasula mugagga oba nannyini dduuka? Tusasula mugagga nannyini kizimbe. Ati kati nannyini kizimbe ku pulaani ye tekwaliko bino kyovula baba bayiribya bwe yakola pulaani yabalaga ebirina okubeera ku kizimbe. Kati mwabateekako muba temuli mu pulaani ndala gy'atalaga KCCA. Nanti kati nsaane minisita abeeko kyateeka ku muntu nga ffe abeewansi kubanga buli muntu tagenda kusobola dduuka. Kitegeeza obubbi bugenda kweyongera mu Uganda. Balabe ne ku muntu wa wansi buli omu tagenda kusobola dduuka kyekyamazima. Buli omu tagenda kusobola dduuka kyekyamazima. Tweyanziza nnyo bana bakolera ku bizimbe bagamba nti bo at least bandibadde babagiraagirako nga tugenda maaso n'okubalaga naye nga byebyo ebiri mu kikuubo bye tugenda maaso n'okubalaga. Sanite ekomyewo mu kibuga enkya ya leero okitambuliramu nga tolina nakukoonako naye nga ennaku bbiri emabega ate kibadde kibi nnyo. Bwe mulaba abatudde wano ku mabbali g'emali yaabwe beebo kaakati abalina bizinesi ezo ng'omukyala zabadde ayogerako be bagambye nti nammwe temusumulula kintu kyonna tetwagala ate bantu balala bonna kukola bizinesi okuba nga bagenda maaso n'okuba nga bakolera eno. Ekikuubo bwe kiti bwe kifaanana kuggwe agenda maaso n'okutulaba. Ekikuubo bwe kiti bwe kyafaananye kuggwe agenda maaso n'okutula ba ekikuubo bwe kiti bwe kifaanana enkya ya leero otambula n'otambula nga tewali akikubye ku mukono gwe omulabi waffe eyeekomedde ku Salt TV. Abantu bangi mbadde mumbuuza watuuseewa wabyatambudde bitya ABCD antegeeza abagoberera emboozi ey'omwana ate oli gwe batta mu bitundu eby'ematugga. Njagala obategeeza nti ate twafunye breakthrough endala mu bitundu ebyo. Ebifaananyi ate oluvannyuma tukulaga operations ndowooza bye twazudde erudde eyo programu enaabeddako tugira tukulaga ate Kampala bweyimiridde katukulageko Kampala bweyimiridde bikira ku ebyo tujja bireeta mu maaso eyo ndowooza naye nga njagala okutegeeza nti tulina ate bye twazudda. Poliisi nyingi nnyo wano bagenda maaso n'okulawuna balina ku kamera bwe nkugambye ndowooza obulaba bukamu kamera ziweebwe komanda wa KCCA atambula ne kakamu kamera ako mu maaso ge era eri baba balaba buli kyagenda maaso n'okubanga akola ye gumu ku mutindo ebyate ogwaleeteddwa mu kiseera kino mu operations ezikolebwa kati KCCA n'ebitongole ebirala naye nga ekiri wano kyekyo nga bwogenda maaso n'okukiraba ekibuga sanite ekomyewo kugaye nti ennaku bbiri oba lumu emabega wano nga ne kamera tesobola kulaga kifaananyi mu bulambulukufu bwakyo olw'omujjuzo gw'abantu ogubaddewo nga amazima gali nti okubafalinga kulinga kubafalinga naye kaakati olaba nti ekibuga kakati n'abantu basobola okyeyagaliramu. Obuguudo buno abatakisi badde babukozesa nga bagenda maaso n'okubanga ate bapakinga mu motoka bakozesamu ABCD naye ekitagiro kya KCCA si kyakujja batembeeyi bokka ku nguudo naye n'okujja abatakisi bonna ababadde bakulira ku nguudo mu kibuga wakati nga tebalina paaka mwe batuula oba stage mwe bakolera bonna ekikwekweto kyabatwaliddemu saako bodaboda nazo ekikwekweto kyazitwaliddemu agenda maaso n'okutulaba so kyekyo kakati kyembadde nkunyonyola wali nti ku mulundi guno operation zakyuseemu kakamera keeko nga bwokalaba simanyi lwaki KCCA teyagala tulage bino naye ezo kamera zateereddwa ku bakomanda bokka be balina kamera ezo ku mibiri gyabwe komanda
So ekiriwo kyekyo munnayuganda agenda maaso n'okutulaba operation naye nga olabira ddala nti ekibuga kaakati kitukula. Ekibuga kitukula, buli muntu watadde ekintu wakedde okuteeka ekintu oba wayagala okuteeka ekintu bagenda maaso n'okumulagira nti kijjeewo bunnambiro lugwa tulaba kakamera ako mukalaba kakwata ebifaananyi kakwata amaloboozi ako omukulu oyo kayambadde. So kagenda maaso n'okusindika byonna ebikolebwa eri era kyemanyi abaminisita bali eyo balaba ate n'omukyala akulira Kampala ndowooza ne road mayor aliko oba ajja buli omu atuddeeyo agenda maaso n'okulaba ebikwekweto nga bwe bitambula. Update obudde bukedde olabira ddala kaakati obudde butadde naye olaba nti ekibuga kaakati kirimu ku life mu lunaku lumu lwokka olutawera na lunaku musaawa life ezeemu okubanga erabika mu kibuga wakati nga bwe tugenda maaso n'okukulaga abeekumidde ku Soul TV embeera yeeyo eriwo. So kyekyo ekiriwo kuggwe embeera eri mu kibuga mwe bali kwasanya kirikiriya kati awaliwo abasanyufu waliwo abatali basanyufu naye sofe ekikwekweto kitambule kitya? Waawo ekikwekweto kyaffe tekibadde kibi era kekadde kano we mutulabira tugezaako okugamba nti tukeere nga olwedde tuli mu kifo nga tewaliiwo batembe abatuuse ku makubo. Temufunyeewo obuzibu bwonna resistance abo bakuba abo bagobaganya era mwatandise sanga mmeka? Twatandise essaawa 2 z'olweggulo kutuusa n'essaawa eno tukyali mu kukola. Munnayuganda atulaba ku mulundi guno alabye ekyenjawulo era nange nkyogeddeko naye oyinza otulambulirako kyekya cameras bode camus ezo mwazireeta nazo ko gye buvuddeko naye ku luno zirabika zibakolera nnyo. Zigenda bayamba zitya mu kulabika nti ekibuga kivaamu ababawayiriza nti mukola kino kuba ziba zikwata kimu? Waawo ebyo tebisobola bbulamu. Ekya kamera kijja tuyambako mu bintu bingi kubanga bwe tubanga tukola ziba zisindika footage ku command center yaffe era buli kimu kiba kirabika bulungi sebo. Waliwo twabagamba nti kino mukikola lumu enkya bajja kuddawo. Tusuubire nti leero kinaaba kyalubeerera nti mugenda balemeresa ddala okudda abatembeeyi? Sebo okusinziira buli kimu nga bwe kiri tekiri nti kya lunaku lumu kya nnaku 2 kya wiiki emu kya wiiki 3. Twetaaga ekibuga kyaffe nga kiyambako buli omu era buli omu akyeyagaliramu. Twetaaga ekibuga ekiyonjo, ekibuga ekirungi ekitalimu mugoteko gw'abantu nti amamotoka naki tewali kutambula ate twetaaga bizinesi zitambule tuleke okulaba nti ekibuga kyaffe kirabika bulungi sebo. Amanya gaffe sebo? Weewaawo amanya gange nze mwami Muwonge Edward esebo. Neyanza nnyo neyanzege omukulu Muwonge aduumira abikwekweto bitugenda maaso n'okulaga ekibuga bwe kityo bwe kifaanana buli kikasasiro buli kimu mu kibuga Kampala kigenze maaso n'okubanga ate nakigibwamu akuggwe atulaba abantu kakati batambula beetaaya ekyali wano gye buvuddeko ate bojja n'olaba ekiriwo kakati actually abali ku Soul TV ku Lwokuna lwa wiiki ewedde ku anniversary experience ate bw'oba ozizza ekifaananyi ekyo n'olaba ekyaliwo oluli nakino ekiriwo kati okkiriza nti ate embeera yali egaye. Wano waliwo ab'emiyembe, waliwo abatunda engege, waliwo abatunda empuuta enkalu, buli kimu naye kakati olabira ddala nga ate newaggulu ku bizimbe ebya abantu batandise okubanga bateekawo engoye ne bizinesi zaabwe kubanga baali bazigireyo nga bazitadde erudda wano ku nguudo. Omuddo gwo gwaggweerawo ddala Prettyland Oluso tewali kaddo konna.
oyinza kulaba mu kibuga omuddo ogwo gwasibyanga n'abantu oguyitamu gwagwerawo ddala ndowooza ojja kuba kikyukira ddala omuntu alabire ddala Kampala nga bwerina okubeera. Tweyanzege okuviira ddala gye twatandikidde ne tumwebaze ku ssaawa eyo 12 ng'agenda maaso n'okutulaga obudde bwe bwabadde mu kibuga mu biseera enzikiza ekyakutte ate ne bannange abalala abazze ne babalaga update ku kiri eyo gye bawangaalira naye nga wano sofa ekiriwo kyekyo sanite mu kibuga ekomyewo. Kusimba muddo n'okutereeza ebyasoba naye nga sofa afuna ekiriwo kyekyo ebibeeza emidaala ekyali kiteereddwa mu kibuga kuba abazimbyemu obutale mu kibuga wakati byonna kakati olaba bigenda maaso n'okubanga abitwalibwa enaggulu gye batereka ebintu nga bino ebya KCC. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.